taata ono omulaba bw'abanga taata ddala tulinayo abantu abamu abatagendera kubeera bataata waliyo n'abamu abagenderera okubeera bataata kankubuulire marriage is not by chance marriage is about preparation ngaye banagamba ogenda kufuna olubuto olina okunywa emumbwa omukazi alina olubuto takola kino omukazi alina olubuto tagenda kukola kino weteekerateekera ekintu ky'ogenda okuzaala n'obufumbo bwe butyo bwe buli genderera okuyingira obufumbo tomalaga kaliggweramu eyo kanakagwereddemu ggwe oba kitegeera bino kambi babuulire essaawa zino abasajja lwaki bava mu maka ne batambula ne bagenda abantu abasinga amaka babakakama kake oba si kyekyo situations z'abakaka bukasi nti olw'okuba kufunisiza olubuto mo n'essaawa zino famire engambye nkuwase si kwagala oba kitegeera ko abasajja nabuuza wali omukazi oba yaŋŋamba lwaki mwebaka naffe nga tetubaagala ne bagamba singa bamalaya tebakyali ku street kati ndowooza nkikuzzeemu teri kintu kikyasinze kumenya mukazi nga kukola buvunaanyizibwa butamutondebwa omukazi buli bwasasula fizi buli bwalabirira amaka kyova olaba ne bwaba aguza ettampeko agenda gikulangira kyova olaba nkubiriza abasajja mwenna obufumbo bwa 50-50 oba mwoli buveemu I think kisinziira if you don't have a developmental wife era ajja kukulangira omusajja mukazi ali awo gankubulire kino amaka tegalitambula nga byonna ebintu byonna mutambulira ku peesi yemu bwe muti omusajja olina kubeera mukulembeze kankuwa example ntono nnyo osobola okutegerera Katonda osobola ogamba Katonda wano wasobeza nnyo tukyusa amudza wano bw'oba tosobola n'ekyana kya train tekitegerera mutwe gwa train ku kivuga oba kitegeera naye right now abasajja baleesewo omuze nti baagala okwenkana leeta 50 omukyala tagenda kuwa kitiibwa omukyala tagenda kuwa kitiibwa mu ekyo wadde naaka naye tusooke tuddeyo emabega nti bino ebintu obiraba mona bigenda kalubiriza nnyo abasajja mu maka olw'okuba baalemaza abakazi tugobye bumale nate amannya Monica Katureebe ku mukutu gwaffe ogwa Brown Skin Events tweyama okubaleeteranga ebiyigiriza ebinyumo tetukola entertainment shows zokka naye tuleeta n'ebibayigiriza naye bikwata ku bulamu bwammwe tuli wano eno ebukoto mu kafo akalungi ke bayita Infinity Terrace bayina ebyokunywa ebyokulya nawe okusula mwena ababa bali eyo ng'onoonyawo okusula ekiro just wano eno ku Infinity Terrace ku luguudo oludda ekisaasi awaliraanye ne Shell Bukoto. Leero tulina omulamwa gwe tubaleetedde ng'ogwo omulamwa nga tunaba kweyongerayo kubagamba kyeguli nina omugenyi wange. Welcome to the show. Nange nsanyusa okusanga nnyabo. Yes, as we are going to continue earlier, we shall have a bit of switch from English to Luganda. Okay. Abatulaba ku Brown Skin Events amanya gange nze Douglas K. Segawa. I'm a parental coach and a children's coach. Abasinga we mumanyidde, that's where I'm prominent and that's where my niche is. Banange mbebaza nnyo mwebale kusubscribinga ku mukutu guno, mwebale kutufuula kiki tuli. Tulina omulama leero gwe tugenda okwogerako. Anyaniriza kakagubalamu tugende maaso. Tweyanziza nnyo omukulu Douglas. So omulama gwa leero gwe tuyina mutega amatu muwulirize. Naye abalina ekyokutwongerako mujja kiteekawo mu comment section tumanye nga gwe kyolowooza ku ekyo kye tugenda okwogerako leero. Omulama gwa leero gugamba nti ki ekireetera bataata oba abasajja oba abaami obutabeera mu bulamu bw'abaana baabwe. Mu luzungu tusobola kiyita absent fathers. Kireetera ekyo abantu okukola bwe batyo. Ndowooza omukulu Douglas Segawa ajja tugambako opinion oba side ye ki kyolowooza. Okay, ali mu camera ndaba ku Brown Skin Events. Gowe nango oli muzadde, oli mukyala sembera wano. Gowe nango oli taata kusaba sembera wano. Nammwe abasuubira okubeera abazadde enkya musembere wano. Yafuna abaana obwedda kusaba naawe sembera akatebe katuuze. Lwaki bataata bava mu bulamu bw'abaana? Kino kankyogere na mu luzungu. Let me quote my statements.
mothers always, in most cases, research alaga, make men hard to stay. They make men uncomfortable to stay. Abasajja twa designing kubanga tetusobola kwogera. Society eno inenge gye tublendinzeemu nti omusajja bw'ayogera munafu. Oba okitegeera. N'ogenda okulaba ng'omusajja ne bw'aba anyigirizibwa tasobola kuvaayo n'eddoboozi ly'ekkaalamu agambe bannaye mumanyi nyigirizibwa wano na wali. Kati mu kifo ky'okutuula wansi baresolvinga ensonga yatambula butambuzi n'agenda. Kino ekintu kankirambulule bwe nti mwenna abakazi nga mutulugunya abasajja ng'omusajja akyali mu maka ago weesuneko. Weesunireko ddala mbuuza lwaki ebintu bino bigenda kukaluubiriza nnyo ng'omusajja avudde mu picture. Tulaba single mothers, they are spewing hate on social media even to the children. Taata buli bwabula mu bulamu bw'omwana abanga plug nti kapoto kana akamu akaplaga kana akamu akapini kaba kavuddeko amasanze tegagenda kuyitamu bulungi, current agenda flowinga bulungi ne mu baana bw'ekityo nti omwana ono bw'oba omukuza engeri gye mwegatta ababiri naye illustration njagala obbalagako wano katono musobole okuntegeera obulungi. Bwe mwegatta mu kikolwa kyonna eky'omukwano bw'ekiti bwe kiba muyina energy ezizenna mwenna maama wuuno wano taata wuuno wano muyina energy zonna ezigenda okugabana nga olaba currency zino bwe ziflowinga. Maama agenda kutwala ne taata aleete like that mulyoke muproducing omwana ono wano gwe mulaba wano wansi omwana wuuno wano. Naye kati taata ono buli bwavaawo bw'ati kiba kitegeeza omwana ono afuna obulemu. Kyova olaba tulina generation y'abaana abalenzi nga talabangako ba alpha males, talabangako father figure nga kimukaluubiriza n'omukaluubiriza okukola decision. Abo be tuyita ba mami's boy oba bo babanja. Kati ekyo ba mami's boy kye kigenda kinyonyera ku kina bwe kigenda okugirawo maaso. Naye katutunulire omwana ono atayina kitaawe. Ate nga ne maama netatutte initiative kumakinga sure nti omwana ono afunayo apluginga omwana ono mu male figure oba okitegeera. Kuba okwawukana kuno kujja kino nakyogerako ne kusho zonna zembaddeko ne mbagamba nti omusajja oba n'omukazi we bakwatagana bonna ne beekwana love ebeerawo, but at the end of the page okwawukana nako weekuli. Question yange nejja bwe mwawukana bino bye mugjeemu ng'ebibala bigenda kukula bitya? Kuba to be honest with you abaana bano balina obulamu bwabwe. Kati bwe mutatwala sira kulaba ng'ebutabo mugenda okukuza abaana tekigenda kukosa mmwe wabula kigenda kukosa abaana bano oba okitegeera. Now omwana ono wuuno wano mu muzadde energies eza taata already ziri cut off already. Omwana ono katakula ne nnyina afuna energies zikuva eri maama we amuimplantingamu ye byalowooza nti byebituufu. Kankyogere wano ku kamera era nkiddemu maama anacharinga mwana na kumwagala, maama taraizinga mwana oba okitegeera nti omwana ono buli bw'anaafuna ebya maama katugambe nga mwana mulenzi oyo omwana amaka ge chances ze ntono bw'ali bagafunye okuwangaala. Mbuuza lwaki bamaama teba-impactinga knowledge mu baana. Bamaama bawalaavu nti bakera ne booza engoye bakera ne basenya bakera ne bakola talaga mwana musana. Taata kitangala ye mutagamba tebakola kino omwana wange ensi enyiga. Maama ne bw'anaaba akigambye omwana bw'atyo tagenda kimugamba mu ddoboozi ekkalamufu oba ery'eggumu ayisaako lwaki because for them they were actually designed to offer love. Kati kansooke nkuvugeko emabega kino nsooke nkiddemu nkuzzeeyo. Teri buzibu bukyasinze kumenya bakazi as choosing a man. Kankubuulire right now okufuna omusajja gw'ogenda okuzaalamu omwana kintu kizibu. Kyova olaba tulaba abakazi ababba abasajja b'abannaabwe. They are trying to escape that moving that hard journey okufuna omusajja owuwo oba okitegeera. Mona nkulabira wano n'ofuna bbaawo ng'olina mukwano gwo bbaawo agenda omukazi oyo agenda kulwana bwezigingirire okulaba nti atwala bbaawo. Lwaki alabye kati bbaawo alinamu embala ennungi okitegeera definitely. Kyova olaba abakazi abasinga tebeesiga mikwano gyabwe okitegeera. It's very 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 hard right now omukazi okufuna omusajja. Naye nze nali mmanyi before let me cut you short omusajja tabbibwa ya choosing ogenda. Si bwe kiri bwe kiti. Kankubuulire ffe abasajja otulaba tulinga baana nga bw'onoolimba omwana sweet
you can pervert me emotionally. Fa abasajja abasinga me as a Muganda man, nze ne musajja Muganda nchogerera wano. Je buva ne je bulaga. Twina fa abasajja we can be polygamous. Gw'omukazi otasobola kubeera. Era edda bwe babeeranga n'abakazi abangi bagamba oyo omusajja ddala. Naye gw'omukazi bw'obeera n'abasajja abangi bagamba oli malaaya. Okitegeera. Society yaffe bwetyo bw'eri designed. Kati kino ekintu kino eky'abasajja okubula mu bulamu bw'abaana. So can you driving it down to the root? Lwaki abasajja bano bava mu bulamu bw'abaana? Kisinziira ku partner go wakyuzinga. Ekibuuzo kyange ne kijja gwe mukazi badde ngenda gamba mukazi munaye bw'omukazi ali eyo akaaba wakyuzinga otya omusajja ono wayitira mu makubo ki yo wange we biba bibaddewo okutaddewo makubo ki okulaba nti ono omwana gwe ngenda mmukuza ntya nzekka ate nasi gwe wekka community enedda yakuzanga abaana ekitaliiwo kati woba tosobodde omwana namukulira mu community funa omwana b'omplaginga mu father figure ebintu bino tubyogeddeko egenda negenda abazadde balema okubitegeera kati nze kanzire kuba absent fathers, let us term that word like that, absent fathers in the lives of their children. Omusajja ono ogenda okulaba nga agenda okutambula n'afuluma mu bulamu bw'abaana bo mu maka ge wabaawo ebintu ebiba mumunyigiriza lwa butoogera. Era oba olina bbaawo ng'ayogera nnyo olina ekizibu ky'amaanyi. Omusajja talina kwogera nnyo. Omusajja alina okwogera ennyo ng'asomesa oba nga pouring out knowledge. Naye va ku basajja b'ennaku zino azina ne ku kayimba akaliko. Va ku basajja b'ennaku zino abeera mu ndabirwamu for 7 hours. Nga yeetereza n'okusinga n'omukazi. Abasajja b'ennaku zino babaleka ne mu buliri. Oba kitegeera. Kati oyo omusajja kankubuulire mwangu nnyo kulekawo n'atambula n'agenda. Kati be abasajja abataakuzibwa bataata. Kati kino kakizza wano bwe kiti. Taata ono omulaba bw'abanga taata ddala. Tuyinayo abantu abamu abatagendera kubeera bataata. Waliyo n'abamu abagenderera okubeera bataata. Kankubuulire marriage is not by chance. Marriage is about preparation. Ngaye banagamba ogenda kufuna olubuto olina okunywa emumbwa, omukazi alina olubuto takola kino, omukazi alina olubuto tagenda kukola kino. Weeteekerateekera ekintu ky'ogenda okuzaala. N'obufumbo bwe butyo bwe buli. Bino binagamba Katonda yasalawo, Katonda si yasalawo mu ngeri y'obufumbo. Kino kankiddemu. It's an institution that you need to prepare. How do you enter an institution? You prepare. No gamba I'm going to apply, bagala points with nebweziti, bagala bino nabwe nebwebiti. And you qualify. Do you understand? Era kanchogerere wano ku brown skin events. Omuwala bw'oba oli above 24 years nga toli married, you are expired. Kankiddemu. Omuwala bw'oba oli above 24 years nga you are not married, you are expired. Ask me why. Why is that? Ogenda okulaba omwana omuwala batandika omukwana ku myaka 11. Buli bbere bwe lifuuyirira. Omwana okutandika ku myaka 11 paka ku myaka 2. Abasajja abajja bamukwana wadde tebamwebaseeko. Bamulekamu imprint. Kyovola bamumukula mangu okutosinga. Exposure mona gy'olina mu basajja oba mu bintu by'okwagala. Douglas right now sije nnina. Lwaki abasajja bako approaches ab'emyaka egy'enjawulo bayitirivu. Oba kitegeera. Kiba kitegeeza bakolekamu information ey'enjawulo. Kyova olaba omwana wa senior 2 omulenzi wa senior 2 bw'amukwana amuzaala wa agenda n'afuna omusajja wabweru owa boda. Reason being omwana ono azze alaba abamukwana bayitirivu alina exposure ey'enjawulo. Kati bwe kamutanda omwana ono omuwala n'abanga mwangu nnyo mu kwegaba golowooza agenda kwebaka n'abasajja bameka babeera bangi. Oba kitegeera abeera n'exposure y'amaanyi. Kati Douglas waabe ngenda kujja nve wano neebagala omwana aŋŋambe nga bwe simalaako. Kumbe tractor loole ezimuyiseemu mpitirivu. Oba kitegeera. Kati bwe zimala omuyitamu kati nze wakavitiizi mba sina kye mmukola. Oba kitegeera. That's how actually women end up actually failing. Laba bwe bagenda ne bafuna abaana nga tebagenderedde kubafuna. Okutaata amagulu amangu obudde nga bukyali. Kati laba ne society negamba ofunisiza omwana affe olubuto muwase. Omwana wuuno wano genda ofumbiro kabaako kaako. N'abeera n'omusajja nga tebagenderera kufuna mwana wabula ekikolwa kye baakola kiyuzawutinze out okuvaamu omwana ate nga tebasobola to bear. They didn't prepare themselves. As I told you earlier, you need to prepare yourself for marriage. It's not by chance.
mugenderera kakyogere ku kamera eno genderera okuyingira obufumbo tomalaga kaligweramu eyo kana kagwereddemu ggwe oba kitegeera bino kambi babuulira essaawa zino abasajja lwaki bava mu maka ne batambula ne bagenda abantu abasinga amaka babakakama kake oba si kyekyo situations z'abakaka bukasi nti olw'okuba kufunisiza olubuto mu n'essaawa zino famire engambye nkuwase si kwagala oba kitegeera ko abasajja nabuuza wali omukazi oba yaŋŋamba lwaki mwebaka naffe nga tetubaagala ne bagamba singa bamalaya tebakyali ku street kati ndowooza nkikuzeemu awo kyembadde ngenda okubuuza lwaki oba weebaka n'omukazi n'otakozesa protection n'afuna olubuto tinogamba kati obadde okimanyi abakazi b'ennaku zina kankyogere ku kamera ku mulembe guno omukazi afuna olubuto nga talwagala aba musiru kankiddemu ku mulembe guno omukazi afuna olubuto nga talwagala aba musiru kuba to be on a science wali bannange ne kakati omuwala asobola okubala ennaku ze oba kitegeera naye just that abakazi balimu obusiru simanyi oba buzaale oba bufuna enze naawe obutasobola kubala bintu ebyo osobola okusalawo n'ogamba gwalina oluggi mona bwe njja ne nkugamba sumula zikuyo nga toyagala sisobola kuyingira naye oteekawo weebamba oyagala okitegeera bino ebintu bijja by choice you want it and I've always told you the choices that you make they always actually cause an impact in your life abawala lwaki kati bakaaba ndi single mother logo abasinga obungi abasajja abo maama wo ne taata wo tebamumanyi oba kitegeera abasinga beefumbiza thank you so much abasinga beefumbiza kati woweefumbiza repercussions zeezo naye omusajja ono azze ewamwe bamumanyi newamunaafunamu obutakkaanya bagenda gamba jime munna tomukola bwoti ebintu bino babikola bwe bati awo amaka gajja genda gatambula nti muyina abantu ababazza naye bano abaana balinamu kikyetwala I've always told people waliwo ekintu kye tuyita oba kitaminge ntya how can I really even term this waliwo kye tuyita actually social programming women were given privilege ne bagikyusa into entitlement nti olw'okuba kati abakazi balina eddembe okukola buli kye baagala olw'okuba abakazi kati balina eddembe okukola buli kye baagala privilege bagikozesa bubi now they're having the entitlement kyova olaba kati abasajja batandika tugitaawe buli musajja bwakulaba ng'otandise okubeera ne entitlement omusindika kankyogerere wano teri musajja asobola kuva mu maka ge bamutwitinga nga kabaka kankiddemu teri musajja asobola kuva mu maka ge right geyakeera ku makya n'atuyanira gy'otaali abazimbidde akulabirira akukoledde bizinesi akwatemu bukwasi bugoye bwe atambula agenda abireke mwona mukoze ku sente emenya omusajja bwatuukira n'agamba omanyi nti bannaye kantambule engende aba alina ensonga ze zaatagenda nagamba baana bano abaana bagenda kubeera wano banenye kitaabwe taata mubi dadi biki mama eno maama yateekamu omuliro taata era abaana abasinga bazuula amazima nga bamaze kula oba nga bayingidde mu bufumbo ne babuuza bakitaabwe daddy why did you leave era daddy ajja baddamu bwe bati nti your mom made it hard for me to stay anti kati waliwo obuzibu abasajja okuva mu bulamu bw'abaana kale fine nga wagambye yes things happen abantu ne baseparate nga obufumbo ne butabeerawo naye waliwo omusajja okuva mu maka nga ye ne mukyala we they have not worked out naye kati obusungu n'abuza ki ku baana kati kiri bwe kiti kire like buno musaayi edda olaba edda omwana yalinga wa musajja kati okimanyi nti in this day and era omwana akyuse lwa mukazi ngona mchala iye kati even kati amateeka galaga nti omwana ku myaka 7 gwosobola omuwa kitaawe kati abakazi balina entitlement ekiri kye nagambye nti abakazi balina entitlement y'amaanyi nnyo ku baana essaawa zino okusinga nga bwe kyali edda okitegeera siina ngeri gye ŋŋenda kulabiriramu mwana wange ng'ekkubo lyerina okuyitiramu okumutuukako olizibye okitegeera sigenda kunkubiranga ssimu wadde ndi entitled okuyamba omwana wange onzikengako nvume gwe mukazi gw'olina okukozesa obwongo bwo ddala ng'otegeera ng'olimu amagezi agategeera okukka wansi nti wadde olina obusungu you create a portal
omusajja ono asobola okulabirira omwana we oba abaana be. Naye abakazi bano ensobi gye bakola bakwata obusungu, bwe bakwata obusungu obwo ne buziba enzigi zonna abaana bano okusobola okukola ki okufuna nga bafuna obuyambi eri bakitaabwe oba okitegeera. Nze gino kankibabuulire, abasajja baagala abaana baabwe naye oba yakufunisa olubuto nga talwagala omusaayi guli gukaaba, okitegeera, omusaayi guli gukaaba. Naye abakazi balina obusungu. Lwaki abakazi balina obusungu? Bakola ekitaabatonderwa. Buli mukazi bw'anaakola obuvunaanyizibwa bw'omusajja bumumenya. Why are single mothers bitter? Bakola obuvunaanyizibwa obutali bwabwe. That's why they are bitter. Mpulirayo abakazi abagamba nti abasajja tebasasula fees. Njagala mukazi gwa ndaba ku kamera essaawa zino. Abasajja balekerawo mu Uganda essaawa zino okusasula fees, tulaba abaana babeka banabeera mu masomero. Abasajja be bakyasinza okuweerera abaana, naye olw'okubanga society mwe tuli eddoboozi ly'omukazi liwulirwa nnyo okusinga ery'omusajja. Ate bwe basajja mwe kambabuulire teri level grounds ya musajja. Ensobi bamaama bano gye bakoze nga balabirira abaana bano banga babakola ki babakuza. Omwana waamuwa akaserengeto. Maama olaba energy zino zateeka mu mwana wano. The child is here, the mother is here. Agenda mu showcasinga love yonna. Omwana omulenzi bamukuza ayina kugwa bwayimuka. Ayina kugwa bwayimuka, kyovola abagamba ennume ekula bigwo. Bazadde bameka asobola okutuula awo n'aleka omwana we omulenzi agwe ku bazadde abakazi. Kizibu nnyo. Abazadde abakazi bakucreatingidde omulembe oguli mu kubonyaabonya abaana abawala b'ennaku zino. Nti toyina bw'oŋŋamba nti yafulisizza omwana abandi olubuto, wamma mwana waffe mumuzaale naawe omuwala gyangunze enkulabirire. Kiba kitegeeza oli mu kumeza omuwolenzi oli ejjindu agenda afulise n'abaana b'abandi embuto endala. Omuze guno togusaze nti omanyi kwata mukazi wo n'omwana labirira, okitegeera. Kati gwate gwogenzeeyo ng'anunula oba okitegeera oli mu kulemaza omwana ono omulenzi ky'otannaba kumanya. Kati ogenda n'olaba ate omwana omuwala ng'alina body count agenda okufumbirwa. Lwaki ngambye nti omwana omuwala bw'aba ali above 24 years ali expired? Ogenda okulaba nti omwana omuwala katubale amala university ye ku myaka 25. Akoze omulimu myaka 5. Tuli myaka emeka egyo? 3. Tubale nti 3. Range eyo aba akola ki? Abanoonya ssente. Naye ogooza aba anoonya ssente zokka obutonde tebubanja. Era bubanja. Buba bubanja aba akola atya? Tolaba nti bona abali mu kwegatta. Kabi ki akali mu muwala okuwasa leeti? Topic ndala tugijogerako lulala. Naye omuwala ono agenda okuyingira obufumbo ng'alina experience z'abasajja ab'enjawulo. Mukazi gwe kankubuulire, bw'oba toli mbeerera, you are entitled to nothing. Kyova olaba edda mu tribe y'Abakiga omukazi embeerera it was very key, era nga bw'otaalinga nga bakutta nga bakaziganyuga mu mugga oba kitegeera. Naye kambabuulire amazima gali bwe gati. Nze bwe mba nafuna mukazi wange nga mbeerera talina exposure ya musajja yenna. Kiba teri bannaye ekintu kyasinza okusanyusa musajja nga kusomesa mukazi we, nga buli kimu yamusomesa, okitegeera. We feel like we are leaders now, we are being followed, oba okiraba. Naye okuvanga ku mukazi alina ne experience okusinga muyo okumulinze naawe enkyusa kwata kunene okugulu. You understand? To be honest, abasajja abasinga tebabibalaga, but we get scared. Tugamba ono eggaali ezimuyiseemu, oba okitegeera. Bannange amazima googerwa, teri musajja ajja kunyumirwa mukazi mukozeseemu. Kino kyogera ku kamera without the fear of contradiction. Naye era bakozesa abakazi era baba basajja. Ekibuuzo kyange ne kijja anaggula olugjo olwo. Sinti waliwo okugula olugjo oba okugala Douglas. Let me tell you an example. Mwenga we mwerabye mu generations, for you may to be different. You may have like 1x, maybe 2. Naye kati bavubuka banna ab'emyaka gyo genda otuula obabuuza olina aba x bameka oba olina abawala bameka bw'oyagadde genuine. Kati kino kiri bwe kiti. Because you see abawala, as you said, women baina this baina engeri gye baba batonda, they are kind of soft, so and they're easily taken up by should I say love. Kati abasajja now they have in this generation bayiza okujja ne beefuula mbu like they cover up, they mask up.
nakulaga, I am ready to take you home, I am ready to do this, and they end up, things go, you may even date for like a year or two, and things don't end up yenga inagwayagala gwagenda fumbira katagenda fumbira. Okay, kamba small example. Omanyi lwaki ebizibu bituuka ku baana abawala? Ebizibu bituuka ku baana abawala butayiga. Oba ntegeerekeka. Edda mama waffe yakulabanga ng'olina omuze ng'agenda kukugema mangu, agenda kukukuba oba agenda kufuna kyonna ekisoboka akutula omuze ogwo guleme kubeera contagious. Naye waliwo abazadde abamu abaakuza abaana baabwe abawala bwe bati nti ne bw'anaafuna olubuto yonna ajja sigala amwelkaminga. Ne kiwa omwana omuwala ebbeetu nti ne bw'anaafuna olubuto maama ewaka gy'ali taata ewaka gy'ali they will welcome me. Mmona bw'oba oli mukazi ategeera oba ng'oli muwala ategeera otegedde ekigudde ku jjiida. Jjiida baamufunisa olubuto ali ku luggya. Terina musajja ayagala mutwala lwaki okugula okugulu okwo. Njagala onziremu lwaki ogula okugulu okwo. Kiba kitegeeza obuyinza gwabulina. Omusajja bw'abadde ali sirias akutwala ewammwe. Bannange kambabuulire kino kankyogerere ku kamera wano. Omusajja ali sirias talibula. Omusajja ali sirias talibula temubaagala. Lwaki? Muyina social programming eno yeeriwa nti omukazi ono byalaba bingi. Alaba obulamu katugambe Kim Kardashian bw'atambuliramu naye bw'ayagala okutambuliramu. Information omwana omuwala gy'afuna ekozinga kyamaanyi nnyo ne ku decisions z'agenda okukola at the end of the day. Naye ate jjukira bw'anaazikoleramu ensobi, it's all going to dawn on her, not the male part. Okitegeera lwaki mukaaba nnyo, lwaki bibaluma nnyo, bigwa ku mmwe. Bwe bigwa ku mmwe tewaba ataasa. Ne bwe tuba tugezezzaako bataasa tubanga ababayamba. Kambabuulire omusajja tali designed kulabirira jeans zitali zize. Kankiddemu. Omusajja tali designed kulabirira jeans zitali zize. Era n'abasajja abagezezzaako okulabirira abaana abatali baabwe. Omukazi ono alina okuba ng'akola ebirungi bingi nnyo okubikka kiri. Okitegeera olina okuba ng'okola kiba kitegeeza it's hard work. Naawe ekibuuzo ne kijja waliwo abakyala abakyalina embala eyo be batono. Olw'okuba kati mukola mulowooza nti buli kimu musobola okwemalirira ekintu ekizibu. Temwandibadde temukaaba bwe muba kale mulabirira abaana. Why are you crying? It's because obulamu butandise obbanyigiriza. Reason being mukola obuvunaanyizibwa obutali bwammwe. Men will always leave your homes. Abasajja bagenda kukwata obugoye bwawe bafulume bagende ewalala bafune n'amaka amalala. Kino ekibuuzo kibuuza nnyo abakyala. Lwaki mugamba nti omwami abadde kanjoga anjolonga biki naye omwami ono bw'afuluma tabeera singo. Gwe kukuyita okujooga oli omukyala omulala yakulaba nti kakole kyateekeddwa okukola. Kati nze ndabira wano ndi musajja muganda saagala mukyala wange kumpita Douglas. Era nsooka nensiriikirira bwe nti neŋŋamba it really takes me aback. Ngamba okay, there is a problem. Era nziramu nenkuyita neŋŋamba wangi paka woonompita mwami Segawa, mwami wange. Nze, by the way, let me tell you something. Men, we need respect. Teri kigenda kugeza musajja nga buli bwannyuka bw'ati asuubira ekitiibwa ewaka. Teri naye teri kikyasinze kuluma abakazi b'ennaku zino bayomba. Ayomba tonnamutuukako, ayombesa n'empewo. Ati kati era gwe ng'omusajja ogenze Yesu kunoonya ssente ofunye ebizibu byeyo naye kati n'omukyala jjukira alina okuthinkingira abantu bameka, athinkingira bbaawe, athinkingira abaana, alina okukola house chores. Abamu abasajja temwagala abakozi ewaka. Let me say maybe she's a housewife. Let us remove the part of mukazi wakola. Akedde ku makya afumbye, akilininze, akyali wanakana mami. Kati gwolooza obwongo bw'omukyala ye ng'omuntu omu ebintu ebyo byonna. Kambeko kyenkubuuza ani yagamba omukazi akoowa? Omukazi akoowa, they are human beings, my dear. Your brain gets tired scientifically. Kale kambeko kyenkugamba. Omukazi naturally bw'aba akola ekintu ekyamutondebwa takoowa. Ani yakugamba kyamutondebwa? Obadde okimanyi okuzaala kwa mukazi kyamutondebwa. Obadde okimanyi okufumba kuli inclined mu bakazi kyabatondebwa. Obadde kankubuulire omwana ono omuwala bw'aba akula
olaba ne roles z'abazanya anze ngenda ba mama zaafumba emmere gwe taata emotoka yo yiyo I know but omukazi bw'aba akola ekintu ekiri mu feminini ye tekimumenya naye buli bwaseseetuka mu kintu ekitali mu feminini ye amenyeka. It's okay because of the social changes. It's understandable. Naye kankubuulire kino njagala nkwate bulungi momo. Teri kintu kikyasinze kumenya mukazi nga kukola buvunaanyizibwa butamutondebwa. Omukazi buli bwasasula fizi buli bwalabirira amaka kyova olaba ne bw'aba aguze ettampeko agenda gikulangira. Kyova olaba nkubiriza abasajja mwenna obufumbo bwa 50-50 oba mwoli buveemu. And I think kisinziira if you don't have a developmental wife era ajja kukulangira omusajja mukazi ali awo. Nkubulire kino amaka tegalitambula nga byonna ebintu byonna mutambulira ku peesi yemu bwe muti. Omusajja olina kubeera mukulembeze. Kankuwa example ntono nnyo. Osobola okutegerera Katonda. Osobola gamba akatonda wano wasobeza nnyo tukyusa amudza wano. Bw'oba tosobola n'ekyana kya train. Ekyana kya train tekitegerera mutwe gwa train ku kivuga. Oba kitegeera. Naye right now abasajja badeseewo omuze nti baagala okwenkana leeta 50. Omukyala tagenda kuwa kitiibwa. Omukyala tagenda kuwa kitiibwa mu ekyo wadde naaka. Naye tusooke tuddeyo emabega nti bino ebintu obiraba mona bigenda kalubiriza nnyo abasajja mu maka olw'okuba baalemaza abakazi. Entamu yonna gye buva ne gye bulaga ewulira gusooka. Buli bw'olaga nti omukazi omwagala nnyo era superiority yo ke kagenda okubeera akamanyiiro kati laba bw'ogenda obabolinga out masculinity ye eveeyo mwawukane because bino absent fathers giva ku separation and divorces okitegeera atambula nava mu bulamu bw'abaana. Bino byonna mubikola musingi. Ekibuuzo kyange ne kijja mwatandika mutya? Bwe mwali mutandika mwalina ekigendererwa? Bannange kambabuulire mugenderera okufuna abaana okusinga abaana okubabonyaabonya. Okusinga abaana okubabonyaabonya tetuganye waba firstborn yali mistake kiyigiremu okitegeera. Naye kisingira ddala okunnuma nti maama taata bw'amaamaze okuvaawo maama agenda kwogera bituufu tagenda kwogera mazima. Ajja kwogera bituufu si mazima. Waliwo njawulo kyawo. Okay. Ebituufu bye bino. Daddi wammwe taweereza ssente. Daddi wammwe taweereza ssente za mmere tabaweerayo fiizi. Kituufu taata takikola. Naye ge mazima. Yandiyagadde oguddewo olujja olwo. Kankubuulire teri musajja atayagala kulabirira baana be. Naye bwe mba ndeese 50,000. Let me tell you something. Nze nkubiriza nnyo abakazi mube n'omutima ogusiima wadde omwami aleese katono katya. Buli mwami bw'anadde n'agulira abantu b'omu mabaala emyenge nga family ye tagirabirira. There is a problem and you are the problem. Lwaki nnyo okitadde nnyo okublaminga mukyala? Abakazi bano kankubulire duniya eno eri mu kwonooneka lwa kitonde kikazi. Buli mukazi bw'onoomanya bw'oteekeddwa okubeera amaka go tegagenda kusasika. Amaka gano gatandika okusasika buli bwogezaako to claim entitlement. Nze sijja bikola ebyo gwe naye bw'okukwata wali emmere n'ogiteekako wali ofa. Banaye kankubulye obadde okimanyi eddoboozi ly'omukazi terina kwenkanankana lya musajja terina nakuyisa ddoboozi lya musajja lirina kubeera wansi. Oba okitegeera. Naye abakazi b'ennaku zino baakala amaaso ayogera amaaso gera ne gamutwagga nanti kati wewali obuzibu empowerment ejjeeko mu okubeera ng'eri geared up amaka n'okusasika tebigenda kumenya bazadde at the end of the day bigenda kumenya baana. And we are creating a generation of better men that are actually going to give birth to alpha, the alpha generation. At alpha generation is very toxic. Mugirindeko mu maaso awo. Kati awo nga bw'oyogedde awo bigenda bimenya abaana abazadde nga basasise. Kijja kindeetera ekibuuzo kyange kibuuza nti obuzibu abaana ki bwe basanga nga bakitaabwe by the way, okay. Katolaba today wano katono. Omwana ono omulaba. Buli bw'atafuna energies oba images za taata kuba wano. Taata ono twagambye dda. Taata ono taliiwo kati. Katumuyuzeeko taliiwo. Kiba kitegeeza wano talina kyafuna. Nawabalira omwana omulenzi masculinity levels ze zibeera very low. In balanced diet. Definitely masculinity levels ze zibeera ddala very low. Kati mu space wano
we wali society. Society negenda ku impactinga kyamaanyi nnyo ku mwana naye era ne bw'eneekikola egenda kukola kitono because omwana ono akula mmwe baalaba ye first hand information gy'asooka okufuna ku mmwe kati bw'atafuna ya taata ono kikalubamu ne maama naye n'akola obulagajjavu n'atabulaginga mwana ono mu male figure kitandika okalubamu njogera ku mwana omulenzi omwana omuwala tugenda kumulaba kati omwana ono atandika okufuna effects internally and externally era osanga omwana wange abuuza maama we dadi aliwa ekiprompting omwana oyo okubuuza dadi aliwa afeelinga that space that vacuum munda mu ye ayagala okulaba ku taata kati bw'aba tamulaba olw'okuba energy zite zikyaflowinga ne access already wagiblockinga dda bitandika okumenya omwana onaazitoowererwa buli bwalaba banne ku vidi nga bataata bwabwe bazze ng'otandika okulaba omwana ono omwoyo gwe nga gutandika okunyiikaala era ng'omulaba bambi is not okay era ye ng'abeeraawo abeera omwoyo gwe guli very low kiba kitegeeza kitta ne self esteem ye self esteem ye ebeera nnafu oba okitegeera ye muntu atasobola okukola decisions ku lulwe buli kimu ajagamba ngenda balopayo ewa mami ngenda kukola ewa mami oba okitegeera buli kimu aba agenda kiteeka mu nnyina lwaki maama yali mu space oba okitegeera maama naye kyagenda okukola agenda kwagala nnyo omwana ono olw'okuba kitaawe taliiwo oba okitegeera naye ate taata ono aba kubeerawo wano mu picture mwana ono bwandikoze omusango ngenda balopa ewa dadi wammwe kakatandika opanikinga dadi ajja kukola kino dadi alina input gy'ateeka mu mwana maama gy'atasobola kukola oba okitegeera now back to the boy child again first of all self esteem yaabwe eba efudde oba okitegeera afeelinga void space eyo aba agiina aba tamanyi na musajja butya bw'asobola kweyisa and to be honest babeera banafu their strength levels are always very low they are very 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 low omwana ono ogenda okulaba nga munafu kisooka munafu mu ntegeera entegeera ye ebeera ya emotions y'amaanyi tebeera very logical tabeera na mwana mutetenkanya oba okitegeera so kiba kitegeeza omwana ono omulenzi impact ebeera y'amaanyi buli bw'atabeera na father figure mu bulamu bwe oba okitegeera now ekizibu eky'amaanyi bwe kigenda okuviira nga naye raba awasizza omukazi olaba naye bwe kigenda okumulondola ate mwekamba buulira ebintu bino birondoola kyova olaba bagamba omuze gufiira kwatazadde mwana naye bw'oba ozadde omwana trust me characters ze zigenda kubeera zitambula tudde ku mwana omuwala omwana omuwala ono abaana abawala waliwo eyambuuza lwaki baagala nnyo bakitaabwe okay kanjogere wano ku brown skin events abaana abawala they feel that security tubawasa mmwe for provision and security nti mwana bwe nkutwala ewange as long as you feel that security edda abakazi bawasanga abasajja basinga maanyi mu community okitegeera naye right now ebintu bigenze bikyuka security y'omusajja sente kulaga nti ya leading like that ekitali mu basajja b'ennaku zino oba okitegeera kati omwana omuwala lwaki ayagala nnyo bw'aba takuze na kitaawe obulamu naye era bumukaluubirizaamu ko ne marriage ye egaana kidaddi we yani provide the security tali mu picture laba mami ye bw'agenda okukwata atandika omuteeka mu doctrine you can survive where a man is not you get omwana ono n'atandika okukula nsobola okwebezaawo mimi wange nga yakikola akula teyeeguya basajja wabula nga kyabagalako kwegatta nabo okitegeera gyakoma okwegatta n'abasajja abo aluzinga interest buli musajja kankubuulire kancogerere ku kamera buli musajja ajja nakwana n'omukkiriza n'ogwa mu laavu buli bwakuvaako takuleka kyekimu kyova olaba mulina obufumbo bw'ennaku zino lwaki buganye nnyo mulabye abasajja bangi nti n'omusajja wo ayandibadde owaddala oba yandibadde omutufu gw'oteekeddwa okubeera naye omuteeka ku minzaani ate omukyala bwakuteeka ku minzaani omanya okuggyako gwe omusajja omusiru omubuyabuya buli mukazi bwakuteeka ku minzaani ng'olina that mental acuity you can actually trace it n'omanya nti kati olaba atandise okuncomparing women compare us a lot that's why I've always told men basajja mwe mukole nnyo si kukola funa byanfuna byokka singa abagagga tebanoba abakazi tebanoba singa abagagga tebava mu maka gaabwe ne badda mu buzigo
okitegeera kino kiva mu mentality omusajja olina okuba nga olina amagezi olina okuba nga oli very vast with knowledge okusinga okudda mu mirror okwepepeta okweyerusa okwambala obucupa ebyo si bye bigenda okuuma amaka to be honest abasajja balina sente balina knowledge ku business naye amaka gaganye lwaki edda mu bukulembeze ne guno gwaka tetulonda musajja atalina famire kiba kitegeeza omusajja alina famire alina amagezi ag'enkizo okitegeera you may be really good at banking you may be a very good media personality you may be what but if at all your family structure is not okay you are not worth being our leader okitegeera era musajja gwe gye buli kasita amaka gakulemerera manya toli mukulembeze bulungi omukazi ono mugemenga obudde bukyali bw'omanya nti ono omukazi mudda ssente ziyinza omukyusa bw'atandika bizinesi gimwewolesiko ssente zirye bizinesi egwe addeeka nze mbabuulira omukazi mugemenga obudde bukyali bw'omulaba ng'ayagala kugula ttaka ng'omanyi bijja muweza ebiwawaatiro funa owa buloka buguze empewo nze mbabuulira ono omukazi gye buva ne gye bulaga buli mukazi bw'atandika okukusinga mu kintu kyonna manya amaka gasasise kiba kitegeeza you're going to feel uncomfortable hence you exiting and it's going to dawn on the children at the end of the day. I'm beseeching all men, your mental acuity, your mental knowledge is very, very key in marriage. Omukazi gwofunye si ddole nti ogitaddeawo nedda maama si TV kino kitonde kyolina okubeera buli kaseera ng'osoma eringa mmotoka ya manyo nti osuulamu giya nga bwe wamukwana mu kusooka si bw'ogenda omuvuga bw'otyo si bwe guli olina okusuulamu giya namba 3 buli bw'onoomuvugira mu giya namba 1 afune omusajja omulala amukyuseemu timing bw'ati bamututte okitegeera kiba kitegeeza omusajja ena gye buva ne gye bulaga buli maka bwe gagaana oyina bw'owalagayizaamu omukazi n'atekinga part. That's where the challenge comes in. Kyova olaba bambi basingle mothers bangi and they are very bitter naye ate muli very bitter mwefumbiza njaga tugende ku statistics bakazi bameka be bayanjula bakazi bameka be bakuba embaga nga basingle mothers batono naye bano abali mu kutuleekaanira beefumbiza yamusanga mu stenseri n'amutwala ewaka n'amufunisa olubuto ne lujja n'agamba jangu tubeere ffenna. They started actually cohabiting. Obwo obufumbo bw'akawundo kakubye eddinisa bwe bukyasinza okuviirako abaana abawala bano okubeera ekyo. Abasinga banvuma nti I'm beating simanya abasingle mothers si bwe guli. Naye kyengezaako okugjawo that entitlement that you women you are having right now. I'm a proud single mother. You are not tasobola bwekambabuulire ekiramula ekitonde ekikazi kiba kirenzi kiba kisajja kyova olaba era ogenda okulaba omukazi ng'ali ku bwana obuto ate nze n'anoonyayo kashakibu akalala oba okitegeera that's the challenge. So kino era nkubiriza abazadde bonna bambi omwana wammwe mwenna ebintu bwe biba bigaanyi nga ddala mwayita amakubo amatuufu famire zisobola okubatuuza ebintu bino bisobola okukola bannange kitayogera tekirema ayogera era newe bati basobola sigala in the same place they can cast like definitely co-parenting. Co-parenting nja kujja nkisomeseeko kimenya abantu bangi especially bamaama kibamenyeza ddala co-parenting is a very wide thing kyo kimenyamu kuba abakazi batwala that as like an advantage to get money to extort money from men you get. Naye kino nze nkubiriza abazadde abasajja bonna obufumbo buno mugenderera abakazi bemuwasa bannange basudde yayiba akayimba wasanjo naye bano boonojja mu stenseni ebintu byandikaluba ojja kubeera buli kaseera nga muli mu muyaga okitegeera ojja kubeera ng'oli mu muyaga obufumbo buleme okukola. My parting shot on this particular thing about absent fathers, taata nkusaba neesaba kuba nange ndi musajja tuukiriza obuvunaanyizibwa bwo no matter the case. Newaba mama yalemedde maama ono ne bw'aba azibye manya omwana gy'asomera oweeyo akatono k'olina
taata nkwegayiridde sente tojja kuziweza nga bw'osuubira kuziweza mbuka nkole nnyo zimale okuwera sente tezijja kuwera waayo akatono k'olina olabirira abaana kino kyenda kyo kambabuulire basajja mmwe abakazi bano bajja bavaamu abaana bo tebajja kuvaamu naye banaakola emize gyonna ogwabwa taata gujja kujja mugambe banneekanga n'endaba ekitange bataata tukkiriziganye ffenna tusobya naye ate tulina abaana be tuli mu kukuza tulabirira abaana bwe tuba twali tunyumirwa nga tuli mu buliri ne kaakati tunyumirwe nga tulabirira abaana. So that is it. Ndowooza muwulidde omuvubuka kyabagambye bataata abali eyo tubasaba mama ne waaba alemye noonya at least owekika or any access you can get to your child because guno musaayi gwo manyi bataata abamu batera okugamba ate mukazi anemeseza naye nga gwe nga taata you also fail to get an effort to look for your child and you wait for them when they have on graduations otebala ku graduations oba omwana nga afunye sente olwo yagamba yali ani this gentleman ye taata we yamunoonya nga amaze owulira ngu afuuse minister. You get? Is it Tayebwa? Yes, the deputy speaker. Yakula ne jjajjaawe, not even with the mother, the judge. Nenga kitaawe tayagala mmanya. You get? So there are reasons as to why maybe some men have left, but this is your child. Guno musaayi gwo, so try and get away. Ne oba tosobola akatono nga Douglas kyagambye akatono koyina. Kana katereke kakamba kankabawe. Mwana gwo ali eyo nga wanyiigira taata. Linda nk'okunyiiga kankyogere era kankiddemu ng'oli eyo nga wanyiigira taata linda k'okunyiiga ng'oli eyo nga wanyiigira maama nkusaba linda k'okunyiiga abazadde kituufu basobya naye toyina mandate bwe babanga ddala be baakuzaala okubanenya nga bw'otayina mandate kubagamba akati mwegatte mu nzaale oba kitegeera toyina mandate kubanenya tukkiriziganye abazadde kituufu basobya naye gw'omwana gwe bazadde toyina mandate kubanenya bali bakatonda bo bw'omanyi be bamanyi butya ensonga bwe zaali ne bigaana bw'ojja kusigala oli mwana ne bw'onooweza emyaka 8 nga kitaawo akyali mulamu ojja kusigala oli mwana baana mmwe mulekeraawo okusonga ennyo bazadde bammwe obwo obuyinza temubulina obwo obuyinza omuzadde ne katonda baabwesigaliza tolina mandate kunenya muzaddewo tolina mandate era nkiddamu tolina mandate maama muleke waaba yakola ensobi gwedda wali ogamba nti ono maama wange ensobi zikolebwa bantu naawe obazadde amaziga g'okaabya mukaddewo amaziga g'okaabya kitaawo naawe omanyi nabagambye dda gufiira kwatazadde mwana naye ng'ozadde omwana kakkana ebibuuzo ojja kubiraba. Nga omulidde eddoboozi tweyanza nnyo mwami Ssegawa Kale Douglas okutuwa obudde bwo naawe wali eyo ku Brown Skin Events channel yaffe tukwebaza nnyo okutulabanga okutuweerezanga ku ka feedback awo mu comment section abatannaba kusubscribinga mbasaba busabi munyigawo ku subscription button. Nsigadde nze Monica Katureebe wano mu kafo kaffe akajja ka Infinity Terrace e Bukoto next to Shell oba opposite ne Kirabo Complex. Ojja kuyitirayo balina ebyokunywa ebyokulya balina naawo okusula awalungi. Tubeebaza nnyo balaba olulala. Bye. Mbalaba olulala. People Luganda.